tosobola kugenda ku mukolo gwa kabaka n'ovuma omusajja wa kabaka oba n'omuseketterera oba n'omuvuluga Mpuuga mu mutwale mu kkooti. Nze kye nabagamba mutwale Mpuuga mu kkooti, sente yazirya tazirina atajja zizza. Okyegedde mu mutwale mu kkooti, otherwise you are mwonoona ebintu ebirala. You are spoiling other things. Nakugamba mistake emu terongosa mistake ndala. Mpuuga yabba mwe mumuseketera maaso ga kabaka mumuvoola maaso ga kabaka muvoola obwa kabaka. Ontegedde ono mubbi mwe mukunamye mwenna mukoze ensobi. Twali tukyaludde okulaba omukulembeze ku leve ya Mpuuga oba ku leve eyo nga abonerezebwa mu Uganda. Dakisikateera ali ku gundi. Are you insulting Mpuuga or you are insulting the person who kubanga guno omukolo teyabadde show gwabadde mukolo nga gulina noble cause ya kudduka Misinde kulwanirira abakyala okulwanirira AIDS by AIDS, 2030. yes bya sirimu where we need everybody every hand on board and we mixing up issues as a community. Kubanga eggwanga tulina okutegeera ddirwe tukola ki. Oshegedde ddirwe tukola ki, ekyo kikulu nnyo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. Mu district ye Palisa waliwo omusawo omuganda oba goyinza okuyita omusawo w'ekinnansi yafunyisizza mukyala pasita olubuto. Mukyala pasita abadde amaze emyaka 10 nga tafuna lubuto obanga mugumba wabula omusawo w'ekinnansi yagaye buno mbukolanga okakanange tulya mukyala pasita avuddewo nalyo. Abasidi omusuzuzi linnya lyange agaliwo kwetulibuuza ku bantu. Banaye mugende wa Saimo abawe screen z'oku masimu abawe amanda amalungi abawe byonna ebirungi ebikwatagana ne spare amasimu. Gwakanika amasimu gende wa Saimo awo asisinkanwa awo side z'okalwerwe nene ebitundu ebirala mwali. So mugende eyo mufune ebyo byetagisa ku masimu gammwe. Buli kalonda wa masimu yenna kalonda by accessories. Yenna genda omutuukeko omubuuzeeko. Tusaasidde nnyo pasita eyagudde ku kyokya ky'omusamize ate kati bayinza okukayanira omwana bayinza ate okukayanira omwana ate netudda mu bya DNA. So naye nga tubabuuzaako mwenna abatulaba mwebala okutulaba twagala okuwozaayoza abayisiraamu abasiibye ne bamalako ekisiibo kino. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'okutuuka ku lunaku Eid Mubarak. Eid Mubarak twagala okubeebaza okusiiba mwenna abasiibye nammwe abatasobodde kusiiba naye ne musiibululanga bannammwe mukoze kya ttendo. Kakati ate waliwo n'abalala abagenda okusiiba sitati era nammwe first of all tuboozaayoza nti mumazeeko kyekisiibo naye ate tubeebaza mwebale nnyo okusiiba buli lwe musemberera Katonda mu ngeri yonna gye mumusembereddemu. Bingi bye muba mugemye mu society yaffe ate mwe tukola ki ffenna mwe tuwangaalira. So tubeebaza bwebaza mwebale nnyo temujjanga okwo mwebale tusabira empisa ze mbadde mweyisaamu nga muli mu bisiibo bambi era muzikole ki muzikuume. Temugamba nti ekisiibo kiwedde kakati kamuddeyo mukole ebitasaana. Nedda ababadde beeyisa obulungi mu kisiibo nga babadde beeyisa bubiruli. Let this be the beginning of it all. Tubeebaza bwebaza mwebali nnyo mwebalire. Thank you so much. Mbadde ndudde ennaku nga sikulaba. Twabadde mu shows za mmotoka kuyiga ovuga emmotoka. Then away from there wano tubadde tuludde nga tetukwatagana. Weekend yabadde nnungi nnyo nnyini ddala oluvannyuma lw'abantu okujjumbira omulanga gwa Ssaabasajja bagenda maaso n'okuba nti akoowoola abantu bagenda maaso n'okuba nga beegatta mu Kabaka's birthday run
emisinde egyo namungi w'omuntu yagenda maaso n'okubanga ajja mu lubiri era mwebale nnyo mwebalire ddala okujja okubeerawo mu buufu obwo ebimu ku byakoze oba ebyagenze maaso okubanga bitambula ebyavudde mu birthday run ow'omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga nti yabaddewo ate mukadde ke kamu ne yatwala ekifo kye ekya leader of opposition omukulu Joel Ssenyonyi yabaddewo nabalabyekaawo wamu naye nga teri ayagala atunulira munne ono atunula eri oba bakoze ke bagamba nti magnet simanya zikola zitya zituuka ne zibanga netyo gisemera bagamba waliwo kye bagamba nti like polls repel zidde no bwezi kati magnet bwobanga ogigize nga south oginanyiza south zidduka budduzi teri ekkiriza okwekwata zidduka budduzi ziriperinga so that's yembere yabaddewo mukulu Joel Ssenyonyi ne Honorable Mathias Mpuuga but ekyasinze okubanga kikwata abantu abamu kyabasanyudde nnyo ate abala ne kibaleetera embeera y'okutya okusookera ddala Dax Cartel yalinnya stage Dax Cartel mu kulinnya stage yasoose gamba nti nkimanyi omukulu Mpuuga waali ne basooka bamukubirayo kaawo ku buyimba akaliro ne bakakola ki ne bakamuyisaamu speed then oluvannyuma waliwo abaana obwedda abachantinga obanga bakuba obuyimba Mpuuga yalya nenenena omukulu ne bamuteeka mu kaseera akabadde akasibwa ennyo neŋŋamba nti kyekiseera omukulu kati akalira atandise okukawulira mu buufu obwo okuviira ddala mu kooti y'abantu kaakati ekisookera ddala Mpuuga yalya kati mu kulya ebyo byebimu ku bibala by'okulya ontegedde nti bw'olya nkuza there are so many chances nti oyinza okuliiramu akalimu obuki obuwuka kati Mpuuga ali kwekyo nakugamba mu ntandikwa nga twakatandika ebya Mpuuga bino byakatandika statement yange yasookera ddala okukolebwa nakugamba nti twali tukyaludde okulaba omukulembeze ku level eya Mpuuga oba ku level eyo nga abonerezebwa mu Uganda president alina embonereza gy'abonerezaamu Museveni era abonereza abatakimanyi bo tebakimanyi naye fe abamanya nti abonereza naye oluusi okubonereza ako tekubeera mu public abantu bangi tebakola ki kuba kwa kimugunyu abantu bangi tebakulaba era n'abaana ababa bazizza emisango ebiseera ebisinga tebalumwa nnyo nga bwe bandirumiddwa senga kibadde public naye olw'okuba nti no mu nsi ezifaanana nga Uganda oba mu nsi ezeegomba oba ezeegwanyiza okutuuka ku level omanyi waliwo ensi Uganda ekyakula tulina twegwanyiza okutuuka ku level ey'obuvunaanyizibwa ku level ey'obuvunaanyizibwa tetunatuuka kuba naggwadde bisoko bireke biwanvumu but I'm saying okwegwanyiza okubeera ku level ey'obuvunaanyizibwa president ye kyava ndooza abikola nga bwe ye bw'aba alabye okusinziira ku magezi ge n'okutegeera kwe buye nga bw'aba alabye naye ekintu kya Mpuuga ekyo kinnuma lwa nsonga eki as a community expert nakugamba nze era kino yakigamba abantu omulundi omulala ntera okulaba abantu abacomplaining oyo analyst naye analyst analyzing side emu andowooza ati kituufu emirundi gyonna nze siri analyst nze ndi community expert bwe nagenda mu university nensoma community development nengenda nensoma administrative law nensoma economics sisomangako and part of political science siri analyst ndi side yemu ya community development kati side yemu ya community development gyenkolera byonna ndi one sided I'm about community ochegedde kubanga nze manyi community yezaala bino byonna so
lwaki nkuwa disclaimer efaanana bwetyo abantu bangi balowooza buli muntu abeera ku YouTube kuno aba analyst. Nze siri analyst, sikyegomba, sikyagalangako era sikyagala, era ayagala analyst siriiwo. Genda, waliwo ba analyst bangi mbamanyi, bangi nnyo, era nange mbalaba bulabi, ontegedde. Nze ndi community expert, ekyo kye nasoma kye mmanyi era kye njagala contributinga. Kati bwe tuddayo ku nsonga ya Mpuuga ng'ali Emmengo. One, nze musekerera. Omanyi waliwo lw'oseka n'osekerera embeera. Naye tulina ekigambo ekigamba nti ebyembi bisekerwa. Ontegedde. Osobola n'oseka ng'omulambo guli wali. Niwo omusajja twabadde naye ku makya. Ogambe nti bw'agenze n'akola atya? Ebyembi bisekerwa, oyo nabadde naye. Naye nga kya nnaku. Atategeera mangu ayinza okugamba musajja n'aseka ng'omunna ali wali agodde wali. Asekeredde omugenzi. So nga oluusi okuseka okwo tekubeera kwa kuba nti osekerera mugenzi. Naye osekerera embeera etambula. Ne weewuunya n'ogamba embeera eno bw'eneetambula bw'eti kitegeeza ki? Naye ffe kituzaayo ffe nga ba community experts okuddayo kutegeera kino kyatandika ddi. Okyegedde. Tetujja kitunuulira kungulu nga ba analyst bamwe mwagala be bakola. Nti bamuvumye, kati bamuvumye nedda. Tukitunuulire kale from the broader sense. Kijja kityo okuba nti ow'ekitiibwa Mpuuga bamu insultinga maaso ga Kabaka ku mukolo gwa Kabaka ye yennyini eyamulonda. Twebuuza, baba tebalimu ku insultinga Kabaka yennyini yalonda ow'ekitiibwa, kati ate gwe bagamba nti ow'ekitiibwa mubbi. Okyegedde kyengezaako kulaga kati nti we are looking at you. Gwe ozze wano nze nakuwa ekitiibwa, ozze ku mukolo gwange, kati ate bakuinsultingira ku mukolo gwange, nze yakuwa ekitiibwa. Oba otegeera ka logic yako ako kalekaawo. Kati who are you insulting in actual sense? Dakisikateera ali ku gundi. Are you insulting Mpuuga or you are insulting the person who kubanga guno omukolo teyabadde show, gwabadde mukolo nga gulina noble cause ya kudduka Misinde kulwanirira abakyala okulwanirira AIDS, yes, bya sirimu, where we need everybody, every hand on board, and we mixing up issues as a community. Kubanga eggwanga tulina okutegeera ddirwe tukola ki. Okyegedde, ddirwe tukola ki? Ekyo kikulu nnyo okumanya nti ddirwe tugenda okukola ki lwa nsonga bbiri. Bwe tumixing up issues, we are likely to lose out one. Senga oba ogoba project ng'ogobeezi bbiri zonna ng'ozitwala concurrently, you are likely emu obutakola kya buvunaanyizibwa, tuyinza obutagifunamu kinene. Ontegedde, as a person ekyo kimanyi. Bw'otambuza projects bbiri concurrently bwoti era abasajja abagagga abasinga obungi abagaggawala kizibu nnyo oli okugamba nti nze nagaggawala mpita mu Kabalagala n'amandaazi n'okuvuga boda no kizibu. You can never see people olina ayimira agamba nze ekyangaggawaza nali musajja nga nnima nga nkola kino era olusogera okulaba ng'oli alinako ekimu kye yasoosowaza n'akiyisa n'akisinga ku birala ne kimuwa ssente. Bwe kyamuwa ssente n'akola diversifying into other ventures. Kakati ffe oluusi tumixing up issues. Mpuuga yalya, bwe yalya ssente ezo ze bayita gundi baziteesateesangako service award, baziteesateesangako, but system nze nakugamba system yenfu ne Bobi Wine ne bwanajja nga system ekyafaanana nga bwefaanana nga mugisuppoti nze ebeere nga bwefaanana abantu bajja kwewa service award. Tasobola kukyusa system. Bobi Wine si yakyusa system. It's a process. But he will take the process. Mpuliriza, it is Museveni si yakola constitution eyo eriwo.
si yagikola abagikola nakati bejjusa anti naye bagikwatako enkya neggulu. mpuliriza nkugambye bagikwatako enkya neggulu lwaki bagikwatako anti bagikwatako bagiwa ebyabwe anti wuliriza bagiwa omukisa okuba nti esobola okukwatwako lwaki erina okukwatwako anti that means najja asobola okukola. Thank you so much. Kakati enkyukakyuka system. By the way, understand these two words. Understand the system, understand the constitution. This is not the same. Yeah, I know. Kati bebanga sibi ebimu kati gwotunulidde constitution. But the constitution can be used to change the system in yes, one way or the other. And you cannot trust Bobby Wine because you are not sure. Ne Museveni bwe yali ajja batata baffe bamutrustinga ne bagamba nti we musajja yasinga Obote ne baamini. Kakati Bobby Wine naye asobola okujja nga ffe tumulabya mu kino ekifaananyi n'amala ne yeekyusa because it's possible. Muntu naye muwa omukisa. We don't have time as a community expert. Tetulina budde bwebyo. Kakati twagala kukyusa byonna lumu. Ontegedde tubeere mu nsi ng'eriko control nti president ne bw'abanga president abaako bamukuba ku nsoloboto. Ekyo Museveni kyekyalema bajjajja baffe okukola. Then get back to the Kisawe and all that happened there. So what happened was impunity. N'ekigambo ekyennaku zino. The way you people are using that word. What is impunity to you? What is impunity? What is impunity? Give us kunama. Bakunamidde kabaka. Tosobola kugenda ku mukolo gwa kabaka n'ovuma omusajja wa kabaka oba n'omuseketterera oba n'omuvuluga. Mpuuga mu mutwale mu kooti. Nze kye nabagamba mutwale Mpuuga mu kooti sente yazirya tazirina atajja zizza. Okyegedde mu mutwale mu kooti otherwise you are mwonoona ebintu ebirala. You are spoiling other things. Nakugamba mistake emu terongosa mistake ndala. Mpuuga yabba mwe mumuseketera maaso ga kabaka mumuvoola maaso ga kabaka muvoola obwa kabaka. Ontegedde ono mubbi mwe mukunamye mwenna mukoze ensobi. Oba ontegera bulungi nnyo. Mpuuga yabba kyokka ate nammwe abali mumukwata kati ate nammwe mutandise okukunamira maaso ga kabaka. Oli kabaka ffe tumuwa ekitiibwa. We respect that institution. Tomanyi senga institution eyo teyaliwo kiki yandibadde kitegeeza. Kati abantu mubateekamu embeera. Dax Katero yayimiridde n'agamba Mpuuga bino biralamu ng'ali ku stage mu Lubiri Emmengo. Naye omuntu gwali mugamba biralamu wa kitiibwa ekyamuweebwa kabaka. Kyamuweebwa si kya bulimba kyamuweebwa. Oba luli kyamuweebwa tanayiga bubbi buno bwalina kati kyamuweebwa. Okyegedde nti kakati mukozese order mumukwate mumuwabire mu Buganda nti yabbye. Tetulina kooti ya kisekwa. Mumutwaleyo mu Bugambe nti wabbye. Nze nja kubeerawo nange. Nze omu kubajja okuyimirirawo ng'ambe nti ono yabba. Kituufu yabba. Service reward mu constitution teriimu. Engeri gye balimitinga gundi teriimu. Teriimu. Nange I support it. But tetusobola kukozesa nsobi kulongoosa nsobi awe tukolera mistakes. Ontegedde essaawa eno Buganda kwe tuyimirize empisa z'abaana gwe tunire ggwanga bwe lifaanana. We are trying to revive the glory of family and children in our country, but we cannot revive the glory of family in our country ng'obwakabaka Museveni obwegundi yabwonoona obugabe yabwonoona tebukyaliyo. Ontegedde era kati bw'obeera omunyankole weeyagale bweyagazi ate kati waliwo ekibafuga kiki tekiriyo. Obwakabaka twagala bukomewo kubanga buyambako okustreamlininga families, set up language biki. Wano n'abantu n'Oluganda tebakyalumanyi n'Olusoga abantu tebalumanyi. Tulina abasoga mikwano gyaffe tebamanyi Lusoga. Tulina abanyankole bakwano baffe tebamanyi Lunyankole. Bamanyi Luzungu bamanyi biki tebabitegeera boogera slang. So we are trying to revive the glory. Now we cannot have that. Ate nga tulina ebizibu ng'ebifaanananga bino. Ogenda otya maaso ga kabaka ne muneneŋŋanira mutya maaso ga kabaka. Muneneŋŋana maaso ga kabaka mubanga obwana bw'enjala.
gwe obwana ne bujja mu maaso go obwana bwo ne buta kati tolina obuyinza okuba tolina family nnene eri awo obwana nga buli mu maaso go bulwanira omugaati maaso go nga bulwanira omugaati kyokka ekisinga okuluma nga akamu kakulu akalala kato okyegedde ne balwanira omugaati mu maaso go kifaananyi ki kyoba ofuna so kitegeeza ki tulina okuddayo ku nnono entuufu ez'obulamu ensobi terongoosa nsobi gano ge mazima biyinza okuba biruma biyinza okuba abantu bababiraba bakiwulira bubi nabaga gulukusati tulina amagezi yes tukkiriziganye ensobi terongoosa nsobi Mpuuga mumutwale mu kooti nze nja kubaayo mu kooti kubanga nkimanyi nange nasoma constitution service reward zebeewa byakibbi naye tetusobola kukozesa bubbi tetusobola kubanga tukwata mubbi ate ne tuleeta mundu ontegedde ate nga omubbi gwe tukwata talina mundu ate nga tumusuubira nti ayinza okubaako ne banne babba nabo nga tulina mukwata bulungi anti omubbi waaba anirula emundu erina ovaayo nati ali anirula atya mwamuyitako mu kooti n'agaana okujja mwamuyita mu kooti n'agaana okujja because ekizibu nakugamba ekizibu si Mpuuga ekizibu si Bobi Wine ekizibu si Museveni ekizibu system yaffe ate ffe nyini twagicontributingako bajjajjaffe bagicontributingako kati the idea is very simple system okukyuka erina tandikira ku nze naawe ontegedde bulungi nnyo tatandikira waggulu system etandikira wansi kyova olaba nti omwana tomuzaala nga mukulu omuzaala muto n'okakuza naye system zaffe n'emmaka gye tuwangalira bwe ziba system nfu nga system ne gye tuwangalire waka we tubeera nga waliwo corruption tosobola kungamba bw'ate corruption tajja kubeera wa eri waggulu abantu gye bagenda okufuukira ba chairman gye bagenda okufuukira ba councillors gye bagenda okufuukira whatever they are going to become so the idea is very simple tetusobola kusolvinga nsobi na nsobi ndala ekyo kyakoleddwa Mengo mu Bulange mu gundi mu Lubiri tekyabadde kituufu weewaawo kiyinza okuba kyabadde kiraga obutali bumativu bw'abaana ba Nuupu naye tekyabadde kituufu okyegedde bulungi nnyo bino bye tulowooza nti nno ffe tuli anilule ffe tuli ffe we don't care we are removing a dictator bwe munaatandika okukozesa eyo style tekola lwa nsonga emu eyo style egenda kukuleetera ne ba enemies bootendyetaaze okyegedde mutabani wa Mpuuga mufo kyo tutunulira ensonga nti Mpuuga yabba we yandigambidde taata we nti taata wakolamu ensobi ate agamba bugambi taata tuyimirire luno lutalo kati okyegedde luno lutalo ddadi abasajja n'abalebe nga bagala kukuba because that's where we are going but they could go physical what if bamusanze bamugira don't tolete ebyo Mpuuga yalya kituufu yalya bw'aba yalya what is your reaction kubanga ebyo kati ebyokumuyimbirira bikola ki abantu abamu babbi nnyo tebaswala kati kyamuswaziza naye ate kyayonoonye ye alyokke ali ati bitalo byambirina muŋŋamba ki ontegere bulungi nnyo naye ng'ate ggwe mwe mukunamye maaso ga kabaka ayinza obutabagamba kigambo n'eki naye n'abazanya politics ati ne mutamanya kubanga oli muntu mukulu amanyi ekyokukola kitegeeza bwe twandibadde n'obuganzi ewa kabaka ate tetubeera nabwo so we cannot get tetusobola kufuna buwagizi through fighting but it is more of negotiation chovala nakugamba naluli nenkugamba nti gundi bagitani Nuupu yali teri ku level efiirwa amagezi ga Mpuuga bali bamuzze ebbali ne bamukuba ne pekesi ne sente bali basobozi mujjako naye Mpuuga yawulira nga ali insulted nkubuulira mazima kati kankubuulire ebintu ebifuga obulamu byonna gwandaba okimanyi ebintu ebifuga obulamu bitandikira kuggwe ng'omuntu ontegedde teri muntu atanyiiga taliyo era abantu bangi ensonyi bazifuula obusungu kati Mpuuga ensonyi yazifuula dde obusungu era n'ensonga ng'azikuwa gwate bw'ayogera tebalina mpisa bwe bandibadde n'empisa notabba wabba okyegedde but the idea is very simple can we see how to mitigate because that's the point
tusobola tutyo ku mitigating ne entalo zonna eziwanguddwa wano si mundu yeziwangudde mubaamu kye bayita negotiation ontegedde olutalo lw'aba Museveni ne Obote lwali luganye ontegedde ne lutingiramu zi negotiation abantu abamu betukolagana nabo our former prime minister Ruhakana Rugunda was not NRM. He has never been NRM until recently. Yali mulembe guli abamaji abamu be mulaba abamanyi mu ggwanga olwaleero tebajja na NRA bali ku mulembe gwa Obote n'Amini. Museveni yasavingako ne mu government yani y'Obote kikyengezako kulaga nti there must be negotiation. Abantu bonna be mulaba baweereza kati mu government olwaleero bonna be mulaba. Era ne Bobi Wine bwanajja tolooza nti agenda kusooka agobe Mpuuga bonna abatte baggweewo afuge naani era agenda kusooka abo bonna balina okudda mu gavumenti. Kyekyo lwaki ngamba nti system yalina okukola ki kuba kokangubulya Bobi Wine kyogamba n'awangula akalulu olwaleero agoba buli musirikale agoba buli w'amagye agoba buli member of parliament agoba buli minister abamu much as they have been NRM alina okukolagana nabo. Kakati awe tulina okulaga leka tubeere corporate ekimala tuleme kwesiriwaza nti nze abasi bwe tuba tulina ekizibu tetukolagana ngenda kuinsultinga ngenda kuisama amaso ngenda kukola ki ngenda because you are killing a bigger thing, a bigger picture. Can we have a system ekiriziganya nti gwe wasobya naye tuli wano naye wasobya ontegedde wakola ki wasobya kati bwoba wasobya tereza ontegedde tugende maaso and that's our point. So ekyabaddewo mu lubiri as a community expert nkivumirira because nze mmanyi nti nze siringa bo bwe bagamba nti no ensonga entono tebaziwa makulu. Nze ensonga entono ze nsinga okuwa amakulu kubanga ensonga entono ze zivaamu ennene. Ekyo nakikulabudde luli nti baakolanga ensobi nga bagamba nti obusonga butono tutubuwa makulu naye kakati essaawa eno obusonga obwali obutono bufuuse ebisonga ebiki ebinene. Tetusobola kubanga abantu bavumwa buvumwa n'owangula ensi tekijja kusoboka. Ekyo nkirabulabulabuzi oba olowooza nti nno ki oba oli awulira bubi oba oli ayagala kufa oli waddembe okufa tewali yakuyita ku nsi kuno. Nkubuulira mazima kasita olowooza nti nno tewali negotiation kubanga ba Museveni ba negotiatinga n'abasirikale ba Amini ne ba negotiatinga n'abasirikale b'Obote ne ba negotiatinga n'abasirikale b'ani ne ba negotiatinga. It is about negotiation mu nsi. Emmundu temalangako lutalo lwonna ne World War yatuuka n'ezitowa conference ne zikolebwa n'abazungu baali balemedde wano naye nga tebakimanyi si waabwe nga bakimanyi si waabwe. About 19 what? About 19 Dobechile South Africa because South Africa yasooka okufuna independence mu Africa naye independence yali sudo around 1910 ne babagamba kati tubawadde independence naye nga teriiwo baddamu kugifuna after almost 100 years kubanga ng'olwo ate Uganda ebaze kufuna independence eyayo after 60 something ndowooza bagifuna abasajja bakafuna independence recently naye nga bebasooka okufuna ate independence mu Africa olonga China ne Russia bagezaako okuyambako okusindiikiriza abazungu abali mu Africa naye ng'ekiseera ekyo olwedde naye baatuuka ku level ne bagamba let us negotiate abasajja betusibye bangi abantu betusse bangi ne banegotiatinga era olutalo okukkakkana mu matches esakiwagira okukkakkanamu nga gundi amaze kulya mu banerukwe gundi ani omusajja gwe mutendereze ennyo bamuyita Nelson Mandela. Ate Nelson Mandela yakola ki? Tewali bamutendereza abazungu be bamuwa ekyo ekitiibwa kyonna kyalina. Gomanyi nti Mandela bamunoonyaako ne ku lukalala lw'abantu abatujjwa b'ensi yonna bamunoonyaako naye kati ate abazungu bennyini ne bamukiika. Omanyi kye bakola negotiation ontegedde bakola kye bayita negotiation okunegotiatinga ne bamujja mukobera bamufuula president ne bamuwandiikako ebirungi byonna ensi yonna neemumanya ne bamuteekako buli kitiibwa kye wali olowoozezaako. Abazungu be batyo bakola they are evil people
bamuteekako buli kitiibwa ky'oyinza okulowoozaako ne bu statue ne babukola ne bamutwala mu palamenti z'ebungereza kubanga yabasonyiwa okyegedde nze saakiwagira era nze mu bantu bahiro bange oyo taliimu ndaba mulabe so kikyengezaako okulaga can we go back to square one of humanity because tewali kabe technology kakibe ki tewali kintu kikolebwa nga kisapasinga obulamu bw'okubeera omuntu oba humanity kituyita humanity tewali kikolebwa kabe technology wakikula ki yenna akolebwa nga bamujje kukubeera behind that technology there is humanity, there is a human being. So kakati ffe tutandise okulowooza nti emmundu esobola otuyamba, tutandise okulowooza nti empalana esobola otuyamba, tusobola okwewalana n'abantu be tutayagala, tutandise okulowooza nti okuvuma kusobola otuyamba, tutandise okulowooza nti tutandise okulowooza mu bintu ebitasobola kukola yadde kubanga history waali tewali lutalo lwali luwedde because of guns. Bakube emmundu ne batuuka ne bagamba naye baaba tukubye emmundu twogeremu ontegedde twogeremu era okukakana ng'okwogera kukoze ki kubaddewo kakati ekiri ku gundi ku nuupu n'embeera etambula maaso egenda maaso n'empuuga mumutaddeko obudde bungi. Remember ffe tulina ebintu bingi bye tubasuubiramu mmwe aba opposition naddala kati aba nuupu lwa nsonga emesaayo n'abantu bali bateekako musolo omuyitirivu oguli bogasi ontegedde kati kyokka ate abantu abacekinga gavumenti bali mu kulwana bino ebiriwo ne president ayagala bibeerewo era ye kati anyumirwa okuwulira nti Mpuuga ne Bobi Wine tebakolagana kaba yaman kakati omanye ebintu ebigenda maaso mu gavumenti ebitali scrutinized bulungi kubanga bano abandibadde loopu leader of opposition weyandibadde atandika okukola scrutiny in the government and the government programs bali mu kulwanagana amawulire buli begajja gabuuza ate kati muteesa ki ku Mpuuga looza Mpuuga kati Mpuuga mugenda mukola muti kati Mpuuga kagize tulowooza nti Mpuuga agenda kola Mpuuga unity platform kakati we are wasting time on wrong things ontegedde naye saawa eno remember guno mwezi tuli mu gwakumeka gwakuna tuli in our last gyewandiise last quarter of the financial year ontegedde last quarter of the financial year kubanga egenda kuggwako mu gwakutaano nga guggwako ogw'omukaaga tutandika omwaka omupya financially tebabuuza they are not scrutinizing gundi biki ebigenda okujja mu budget tugenda gikola tutya babadde ne gundi ne priority mpuliriza mukama wange saagala nnyo oyogere nga ba boda ntera nnyo kikulabula ati kubulira ekya happen obudde was in parliament with lwaki bino byombuuzize bya Mpuuga lwaki no let's go slow and be scientific lwaki ombuuziza bya Mpuuga ngali ku gundi because we mainly focus on entertainment here and that there was entertainment on Sunday and an artist was involved at the same time that is Dax Cartel ne Bobi Wine anasinga obunene entertainment wise toyingira mu politics Bobi Wine lwaki tombuziza ku Bobi Wine nga yagenze mu parliament ate is ya entertainer lwaki kibadde kiddako kitegeeza nti gano ge gakola amawulire amangi oshegedde YouTube batata kitegeeza kakati nze where I have a very big problem kino kyekikola amawulire amangi kubanga nedda Bobi Wine ng'ovudde ku n'ebirala byonna yabadde mu parliament naye lwaki tokimbuuzizza kyekibadde kiddako lwaki story ennene mu mawulire story ennene yesooka tosobola gamba tosobola tutambulanga olunaku we tutandika Sunday yasooka Bobi Wine yabaddeko Sebo njagala nkubulira ebigambo bino. Bobo ni aliyo ku Monday ate biri byasooka Sunday. Tutambulanga week bwezeta. Chronology. Kale. Kale kakati naye mbadde ndowooza nti kale matches nakyo bakikoze
naye tekimala kirina okubeerako nakyo noise mungi ontegedde nga bwe tubanja abaana baffe abaasibwa era tukyababanja ye gundi ali ku kikati gundi balamu banti abasaba list then ate balo list bwe bagimwa n'agirya no list andi bwe bagitwala ate kati government yeeganya abamu abali ku list yabeeganya basooke batuwa abo nze saagala kasasiro wammwe balamu taata balamu mukwano gwo balamu kyokanga ate yali yakkiriza honorable minister balamu leka tubeere bantu bakulu list wagisabye list leeta abantu kati abo kale isoke bano bagamba bataliiko tubaleke tusooke n'abaliwo oba waliyo ye basooka afulume because that's the idea tebatusiriwaza ate kutuzamu ebyo bya dingi dole waliwayo noonye wali nadduka emisinde nedda balamu mwami balamu honorable balamu barugahare no problem mutuweeko abo be mumanyi bano be mutamanyi mubaleke nabo tujja banonya mpola otegedde oba ntegeera let us not waste time gamba mama bebali babakwatira mu kibinja basooka kola lisinga babakwata basooka bateeka abo bebamanyi bebatamanyi babaleke tujja kiraba ekyo later naye basooka bateeka abamu because the idea is abaliwo bateebwe ku listi kuno ne bakuba ku listi kuliko bana bebaba bata oba ntegeera bebaba bata because omuntu buli lwasula mu komera fe community wise tekituyamba yandibadde atugase eno nnyo kakati abo bajje ontegedde abo bakole ki abajje so going back to as we are winding up on that topic on that topic bannange tukkiriziganye oba tugaane tetusobola kusolvinga nsobi nga tukozesa nsobi ndala ekintu ky'okuvoola Mpuuga omutongole munankani muki kabaka we yamutongoleza n'amuwa obwami nga mwami Mpuuga nga owekitiibwa Mpuuga si kirungi kugenda ku mukolo gwa kabaka novoola omutongole kiringa president tosobola genda wuwe oba ku mukolo gwe novoola baminisita be ontegedde minisita ayinza okuba kituufu yakola ensobi naye alina okuweebwa ekitiibwa kubanga akyali minisita fe abakkiririza mu bayibuli terina weetugambira nti abakulembeze baffe mbw abakulembeze katonda batulonde mbw abakulembeze baffe nti tubasalire emisango okyegedde maki azisobola okumanya ensobi zaabwe okyegedde bulungi nnyo kyova olaba nti nze sizalawa zisobola kujja n'envuluga Bobi Wine era simuvumangako maki aza abantu bebakoze simuvumangako era sirimuvuma naye the idea is very simple kuba muwe ekitiibwa kuba mukulembeze ali ku level nze gye sitaliiko mukulembeze waki w'abantu alina abantu bakulembera era muwe ekitiibwa olw'ekyo kyova olaba nti bwe mba mu addressinga ku nsonga yonna I address the issue not him okyegedde kati baabamu ne bakitwala personal it is about their business naye aba nuupu ng'ekitongole nze omu ku batono abasooka mu people power nze mmanyi bwe tubanga tugenda kukozesa this method tetugenda kuwangula temusobola kuwangula kwakati siri wa nuupu nali wa people power ate people power ne mugigala ne mugifuula nuupu kakati nuupu yammwe tejja kukola ki kuwangula ekisobola okuwangula kiri eki negotiation wabula negotiation zibaamu conditions nti tukkiriziganyiza ku kino tetukkiriziganyiza ku kino tetukkiriziganyiza ku kino tukkiriziganyiza ku kino tukkiriziganyiza ku kino bwe tukitambula system bwetambula mu nsi yonna so tekirimu si kyakuteesako nakugamba nti tulina amazima tulina truth tulina kyewandiise right and wrong bye bino byetwogera oli asobola kugamba you are wrong I'm right you are wrong you are right but amazima go tegavaawo teri temusobola kuyita mu mbirigo ya kikulu ekyo wakiri mulimbe by the way politics yakkiriza osobola n'okulimba noyingiza omuntu mu kitimba n'omala n'omuddukako politics akikkiriza wakiri mulimbe muteekewo ekifaananyi ontegedde ne bwe muba si kyemutegeeza naye bwe munaatandika eyo that kind of duncan
then ekirala boba bakuyise kuyimba yimba Dax Katero olina ennyimba nnyingi ebyampuuga bireke Dax Katero mukwano gwange ebyampuuga bikole ki bireke Dax Katero I don't doubt his brain at all musajja muyivu yayigirizibwa he's actually musajja muyivu nnyo naye understand where you are and what you are saying and why leka tuleme kutambula nga tukola tuti kubanga ffe tumanya amazima nti eggwanga lirina okuva wano we liri naye tesobola kuvaawo nga tutambula bwe tuti. All right. Thank you. Nga tumaliriza, this will be the last topic of the show. Nalabeko mwana mulenzi Kyebamukoze. Byonna we tuzze tutambula okuziika kwa Humphrey Mayanja mukulu wa Dr. Jose Chameleon n'abalala Palaso n'abalala mu family eyo bafuna ekikanga bwa Humphrey yaziikibwa. But Humphrey wakati mu kuziikibwa rest in peace. Gawo manyi ba celebrities bano kamera zibeera buli wamu era ziba zinoonya buli omu gwe bamanyi just artist wadde kamiri tomuyinaako kakwate baba kunoonya bakula waze wabeereddewo artist munno n'ebiringa ebyo kati ku Kyebamukoze kyasukka nti wa Luganda so they expected him okubeerawo naye kamera nga buli zisonga zitite Wanganda gundi yatugamba Wanganda si wa Luganda nti Wanganda bwe yatugamba kamera teziraba Wanganda talabika abenganda abamu nga tebaliwo. It's not funny. No, it's funny. It's not. It's funny now. It's not. It's funny. Omanyi fa bana Uganda. Kyebamukoze katalabika. Oluvanyuma Kyebamukoze yafuniddwa ku mwana mulenzi Capital Doja yakola interview yasookera ddala ku eyo issue. Kyebamukoze n'agamba nti Mwami Mayanja yamugoba tata wabaka yamugoba kuziika nti yamugoba musajja kwaliyo gate kwali byaliko gate n'amugana n'omugaana okuddamu yisa family eri mu kamwaka kati nga yagiyisaamu n'agamba n'ogamba nti ye munna kati nga yagiyisaamu n'agandi naye nga gyali eno omusajja wattu munnaku ye naye tabalabangako nga bazze nagawaala oba bamboola oba bansosola kati n'agenda kale nno ensi bwekyo weefaanana naye ndowooza ekikulu kya byonna si okuziika omuntu oba obutamuziika si kikulu ebyo tebirina nnyo makulu kubanga bwe yandigenze n'aziika n'amuzza engulu bwe yandigenze n'aziika amufule n'abuukayo mu ntaana n'adda engulu bana ensanyusa nnyo gundi mulabe wuunaze. It doesn't make any good sense. I think it's just a question of people should learn as the world grows. Tulina okwesonyiwa ebintu ebimu. Oba oli yaziisa oba teyaziisa. It's not a big deal. It's really not a big deal at all. Really, sometimes tulina ebintu bye twesibako nga tebirina nnyo makulu. Okyegedde. Okufa tekuteesa. Oyinza okufa nga siinamu yadde omutwalo. Ng'ogenda ziika Masaka. Nga Jessica text akagamba munnaye nnyoleddwa nnyo olw'okufiirwa jjajjaawo sijja kusobola. Izero. Ebintu ebimu tuleme biteekako nnyo mbeera. Ekyokubiri tuleme ku mixing up issues. Namulabye nga mu ngeri y'okwetaasataasa ng'agezaako omanyi kivuga ekyo si kigezi. Kyebamukoze si mugezi nnyo. No, nze njagala nnyo Kyebamukoze naye ndowooza ye jasi ye nga ye si ye mugezi ye yalemeddwa okubeera omugezi si mugezi. Omanyi tulina okuba scientific. Nze bwe ndaba ekintu leero nende kiraba n'enkya naluli ntandika okubaako bye ntandika okugatta. Nakugamba nti bw'ogatta 1+1 ofuna 2 tosobola kufuna 3. That is a science. Ontegedde. Abantu bayinza okuwagiwinga awo ne bagiwinga but Kyebamukoze olumu amawulire gano nakugamba nawe mizindalo gino n'ebigundi n'ebikamera byammwe bino bibi nnyo nabyo. Abantu abamu batunuzaamu kamera nga tebeetegese ne boogera ebigambo bingi ebitalina makulu. Nze nakugamba nti ze bwe kigambo kyenjogera nfuba nnyo okulaba nti nwana okulaba nti nsobola okukya defendinga even after 10 years. And I mean it. Tetusobola kubanga Kyebamukoze bwoba tewaziisa it's okay. Bagambe saabale na ssente.
kyansanze nga siri bulungi naye nanyoleddwa nnyo kubanga oli muganda wange ontegedde ebyataata yangoba obireetera ki kwabaddeko kaadi ku mufu ye yabadde agaba kaadi taata gwe bagambe bugambe ne sabadde na ssente zintwala otegedde oba si kyo kale bw'oba wadde nazo lwaki waweereza amabugo wandiweereza amataaba namba ya kamiliyoni tagiina gweyandiye ssente namuterako emitwalo 5 namuga bwasindisi gweze wandigambye abannamawulire nti kamiri namuweerezaayo 5 olwa mukulu w'okufa. So the idea is very simple. Oba yaziika oba teyaziika ekyo si kikulu. Ekikulu kya byonna kutegeera nti oli yawummula, may his soul rest in what? In peace. Bino byonna ebijjirako tebirina kye bitugasa. Okyegedde omuntu obutaziika muntu siraba lwaki kifuuka ensonga ne munnamawulire n'atuuka okunoonya omuntu lwaki tewaziise lwaki nabalaba wano ku gundi ku Juliana Kanyoomoozi mbusimanyi tebaamulaba waani okyegedde tebirina makulu abantu bangi bafa abantu era nze sikyabikaabika nze nziika abantu bange sibagambye sikyalina budde because afa g'oziika kati nze nkuyite nkubonyaabonyezaaki ojja kutuuka tebikola makulu okyegedde ojja kutuuka it is still the same thing or you are even going to stress me more. You are disturbing me for no good reason. Nziika abantu bange that's it oli afudde afa gwe nziika kakati nze siza kunyigira muntu mbuno teyanziikiddeko kisobola kera ku machane ngamba gundi saamulabye abantu balina ebizibu byabwe okyegedde bulungi nnyo so ekyo manyi nti bwekyo naye lwokuba nti ye Kireva Jesse mugezi nnyo ebintu ebimu abyogera oluusi ndowooza agayadde ate ne tubeera n'amawulire agatazimba amawulire gaffe tegazimba breakings agasinga obungi amawulire gaffe gakuguka nnyo mu kubreakinga baba banoonya wooyokyeza ontegedde kati bagaba taata yangoba taata kituufu ayinza okuba yamugoba naye ayinza okuba yamugoba mu bintu teyamugoba mu byakufa mu byayogera yagambako nti abantu babe bafa nga tojjanga kuziika si kye yamugamba kirala yamugambako nti bwebala bati pate tojja oyinza okuba bakugoba nga bakugoba ku mmere kukuziika jangu okole ki oziike bwoba osobodde okuziika naye bw'oba tosobodde kuziika it is what? It is okay. Kati mwaba munenya musimanyi Kireva Jesse teyaziika Kireva Jesse alina ekizibu kyekirala kyekiri kyenkugambye alinamu embeera ey'okugira kati ekigwe ky'olutwe kyogamba simanyi alina olutwe talina lutwe Kireva Jesse nakugamba ekizibu kya Kireva Jesse yajjira mu luyimba nga tulowooza lwa kamiliyoni tetusobola ku accommodating abakamiliyoni 2 kuva mu famire emu tekisoboka ne bwe kiba ekyo ebyo ebintu ebimu abantu batyo byogera tekisoboka. The guy sings like chameleon. Kakati chameleon tasobola kugumiikiriza muvubuka ng'oyo ajja muzza mu kyalo ne bwe mbanze nga nze chameleon nga gwe Kireva Jesse bw'oyimba wali nange n'ennyimba ali bagamba nti nze ennyimba oba Kireva Jesse ayimba nga nze nzikiriza ebyo sisobola naawe. So that's the point. Akati ye yajjira mu kifaananyi ekibi yajjira mu kifaananyi nga kinene nga tasobola kikola kiholdinga akuba naye kakati ebyo byakuba agenda abikubire mu kisenge kye teri ayinza bigumiikiriza teri ayinza nkubuulira teri ayinza omwana oyo yayimba oluyimba ku show yene yasembayo ng'olabira ddala kamiliyoni ng'owulira kamiliyoni akooka Kireva Jesse eŋŋamba wano fe abamanyi science ne technology tugattamu bubigasire tugamba senga omwana ono aba wakabi nnyo kamiliyoni aba ayimbirawa ontegeera. So and that's where we are. So tetusobola kugumiikiriza oyo kasasiro naye ekyobutaziika kitalo nnyo ekya Mfre Mayanja abadde muntu waffe mukwano gwaffe yawummudde Mukama amuwummuza ekiwummulo ky'emirembe bino ebyataamuziise mbu simanyi Kireva Jesse teyaziise Kireva Jesse talina contract n'abantu kubaziikirako era gwe ali yalowooza nti no Kireva Jesse ajja kujja akuziikireko alina ebizibu bye ontegedde ebimukola ki ebimumala ekyobutaziika kirina omulwa kuba nti Kireva Jesse alinamu empisa envundu embiibi byezo
abantu balokoka olumu ne bonooneka ne sooba naye kireva gy'alayika alinamu empisa ezitali nnungi omanyize ndi scientific nkugamba kireva gye tosobola kubanga buli muntu mwawukana bubi ekyo kiba kirina kyekindaga tosobola kuba mukazi ng'ofumbye emmaliya 8 naye nga buli gy'ova ogamba omusajja oyo mubi nnyo omusajja oyo mubi nnyo omusajja oyo mubi nnyo wabaawo ekitali kituufu ku ggwe oyinza okuba gwe otatambuza bulungi ttooke kireva gye kyekyamujja ku fangoni alien skin wano yaŋŋamba nti nali nkyasaanika musajja wange nga nkyamusaaniika abeere nga ki kale tugambe nti chaputa eri yaggwa kati chaputa eddako bagundi awo ne bajja ne bamuyingira babajjo ne bamukozesa sho omusajja tali nawo ne bakonfaminga sho bagikonfaminze mu linnya lya alien skin ate bamaliriza bagambe tabayimbiddeko eri emukono nawa ontegede bulungi nnyo. So for me I have a feeling nti kireva gy'alina ekizibu tosobola kubanga buli muntu oyawukana naye okyegedde ate buli muntu olaga nti mubi gwe mulungi ate nga gwolaga nti gwoli mwana wa Katonda nga tonnaba kubeera mwana wa Katonda olina osooka okubeera omwana w'omuntu ontegedde. Abantu bangi beekwasiza eddiini ne beekola obusolosolo obutategeerekeka mwe muli bapasita ababbye ssente za buli muntu mwe muli ababbye simanyi bitongole ki abalala bakutte simanyi oli nasitula ekintu kiramba n'akyezibika ate n'abalala n'agamba twagalayo ku ssente kwegamba olabira ddala nga obubbi bufuukidde ddala bwa bulijjo mu bantu abayingidde mu madiini mulekera akosa eddiini z'abantu gwe tosobola kubanga oyawukanye n'abantu naye bakubuuzaako ekibuuzo ng'ogamba nze Katonda yankolera kati ebya Katonda tasobola kukolamu nga tolina bantu Katonda atambulira mu bantu awo omukisa naye ng'aguyisa mu bantu nze misansire mugamba nti sina kyamisana nampa emitwalo gyange 5 ontegedde Katonda aba amaze okunkolera tewaliwo kyamagero kisinga ekyo okyegedde tetusobola kugamba nti Katonda ayogera naffe direct feffeka ne weeyisiza obubi ku nsereko ne weeyisiza obubi ku Abasi ne weeyisiza obubi ku oli n'ovuma oli n'olyamu oli olukwe naye ngero bw'ogamba nze Katonda wange amanyi akumanya atya yakujja wa Katonda akolera mu bantu ayita mu bantu tosobola kubanga weeyisa bulala bwoti. So ideally nze ebyo saagala nnyo biwabudde gwe wenna ali eyo ng'oyagala kuziika nga waliwo afudde n'otasobola kuziika si musango kati ensi yakyuka wali we twali nti omuntu yafudde ku kyalo mwenna temugenda kukola kati tusooka kukola nityoka tugenda ku mufu. So the idea is very simple ensi awo yavaawo oba oli akuziise oba takuziise kale abasiddi omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwe tubeera Mwami Obote n'agenda maaso n'okuba nti ensonga azirumaalumamu kyamakulu nnyo gw'ogenda maaso n'okuba nti olikinga vidiyo eno bweba eddugala negenda maaso n'okuba nti naye akantu akasembereyo ddala waŋŋambye esitole ebadde eddako waŋŋambye esitole ebadde eddako n'obuza we cannot catch up anti kati challenge gy'olina okyegedde onjokesa kale Mwami Sereko olunaku olwaleero okuva mu theatre focus yalese theatre nagitembeeta mbeere bulungi